DP Buloko esazeewo Mathias Mpuuga bakwatira ebendera mu kalulu k'omwaka 2026 avuganye Kyagulanyi eyamugoba ku ky'omumyuka we. Asobola Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era agenda okubawonya obukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe baleeta ate n'abalyamu olukwe. Statement ogiwulidde bulungi nnyo nga video katandika kye mbadde nkugamba. Tokola no comment kubanga oyagala bakkokomenti nga abantu bakulabe. Nze ngenda okujja okukola videos nga namaze okukola analysis ne search okutegeeza kye ngenda okugamba nze siva mu banka. Balwanyisa obufuzi bwa Kyagulanyi bwe bulwa. Balina kulwanyisa Museveni eyabba obuyinza bw'Abannayuganda bonna n'abweddiza. Kati bavuganya Kyagulanyi tebavuganya Museveni. Kyengeza kugamba they are not against Museveni, they are fighting Kyagulanyi. They are not fighting Museveni, they are fighting Kyagulanyi. Kyagulanyi is situated in Magere and at Kavule. We know power is in what? In Entebbe and Kololo. So Robert Kyagulanyi Ssentamu is fighting Museveni, who is situated at Entebbe and what? And Kololo. And what? And Nakasero. Karateba babwanyisa Kyagulanyi we Magere, no we Kavule. Bintu biri byanjawulo. Kanga kudiremo kawulire bulungi bwonna ova kuno comment yo jagitereza. DP Buloko esazeewo Mathias Mpuuga bakwatira ebendera mu kalulu k'omwaka 2026 avuganye Kyagulanyi eyamugoba ku ky'omumyuka we. Asobola Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era agenda okubawonya obukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe baleeta ate n'abalyamu olukwe. Offices za DP Block Namirembe mu ggombolola y'e Lubaga mu Kampala bannakakundi aka DP Block abasigalawo nga bakulembeddwa Lubega Mukaaku gye balangiriridde nti baleeta eyali omumyuka wa Pulezidenti w'NUP mu Buganda Mathias Mpuuga okuvuganya eri mukama we Kyagulanyi Ssentamu Robert ne Pulezidenti Museveni mu kalulu ka 2026. Mukifulume ekyafalawe Magere kigudde temulwawo. Mukifulume ekya Falawe Magere gwakoze comment video njagadde njikunnyonnyola ekigambo ku kigambo olyo kootegere comment gy'okola nti olumuwandika comment nga tomanyi ebigambo byonna bayogedde tebigenda wa Museveni bigenda wa Kyagulanyi ekikyamu tinjagadde otegeere. Robert ne Pulezidenti Museveni mu kalulu ka 2026. Mukifulume ekyafalawe Magere kigudde temulwawo okufa. Mpuuga agamba nti ajja kikulembera ekyo n'aba DP Block bagamba bajja kikulembera naye bwe mubanga mukulembeddemu ababiri temubeeranga exclusionists abantu abasindiikiriza abalala ewaki ebweru. Twagala mukulembere Mwami Mpuuga ne banno nga mukkiriza n'abala balina amagezi mu kifo ky'okufuna abakulembeze ab'ensa twaendinga kufuna ba Ozambe mwabaise Ozambe twaendinga naba Ozambe presidential candidate Ozambe member of parliament Ozambe kansala Ozambe esiwa ekifo kyonna kibadde kitoneddwa langi za DP enjeru ne kiragala nga beenaanisa obujozi obuliko ekifaananyi kya Mpuuga n'ebigambo ebisoma nti Mpuuga my leader ekivunulwa nti Mpuuga omukulembeze wange mu lukuŋŋaana luno lwe bayise buyinza 2026 bawanjagidde omutonzi abasseeko omukono gwe ogw'ekisa batwala obuyinza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tukwatireko 2026 State House. Amina. Wadde balangiridde owaabwe tebakwese busungu bwe balina ku mukulembeze wa NUP Kyagulanyi Ssentamu Robert gwe bagamba nti be baamuleeta ate n'abeefuulira. Balina ebirowoozo ate ba mugaso muki mu struggle. Twagala mukulembera DP Block nga mumanyi ne UPC erina ebirowoozo nga mumanyi n'abava mu NRM abeeraze nti balumirirwa balina kye basobola okuzannya
baweza okunoonyeza mpuga akalulu okwetoola eggwanga lyonna asobole okuwangula Museveni. Alright. Ndositira nnyo ku abantu mu comment section budde. Ndowooza owulidde video gitegedde bulungi nnyo. Kati bw'owulirira abantu bano abasajja bakulu nga boogera ebigambo ebyo, for me I'm not surprised. All along kuba bano bakuliddemu bamanyi. First and foremost, their problem is those are job seekers. Bonna 90% abaana ba DP block, abaana ba UID, n'abaana ba DP, these are job seekers. They are not serious at all since day one. These are job seekers. Tekuli kayinza gati nkola mulimu guno, but they are well off because bade bazanya politics wakufuna sente. Nga balwanyi babadde ba defender, babadde ba Paulo Sigani, babadde ba Magwaya kwekuba goal. Gwe mulimu gwe babadde nago bamanyi omupiira bulungi bale posiga baliyo alaba wa yali wa Man U bali Arsenal sijjukira. Ye Magwaya wa Man U tumanyi bulungi nnyo. Bo badde bekubanga goal Museveni nga afuna victory kati bali ko hours right now. Mu era ya kyabo which tikijja kusoboka. Kati abantu bano bona tebali serious one. Mu politics tewali muntu gwe baleeta. No, buli muntu yereta yekka. The moment omuntu afuna idea ejjo kutandika ekintu kitegeeza tumuleese. Mukulu mukaaku amabike mwenna bwe mba muga nti mwaleeta Kyagulanyi mmwe mwasigalira ludda wampozi. Yes. Ekibuuzo kiri mwaleeta Kyagulanyi kale tukkiriza mmwe mwasigalira ludda baamuleeta. You mean the ideas you initiated or you taught Robert Kyagulanyi Sentamu, those ideas you failed to put them in practical so that you can be like Robert Kyagulanyi Sentamu? Ebiroze mugadi mwateka mu Kyagulanyi omuzimba mwe mwali mu byezimbira mufuke Kyagulanyi kyali. Era nga kirowoozo ki kye mwamuwa? One, DP ekibiira mwe muva mwenna temulina na kitebe. Ekibiina mwakiguza NRM. Omugenzi Dr. Sebana Kizito mwenna yabasomesa ku sente ze. His cash money. Mwenna abaana ba UID bakina babike bamukaako Dr. Sebana Kizito yabasomesa ku sente ze. Era mwe mwamulyamu ne muwa obutwa. Sebana Kizito mukwagala DP yagula n'ettaka mu bwenyi bwa Lubaga division ettaka liri ku kkuba erigenda ku Central University. Zali futi 10 njimanyi naliwo nga bagironkinga. Mwali muzimbye kwa toilet yenkoma. Ono. Ate mujja kunyiza ate nga video yembadde njikoze bulungi nnyo. Mujja kunyiza ngende into details kyembadde saagala. Mujja kunyiza ngende into deep kyembadde saagala. Mavuka munyiza. Ono. Mwamulyamu oluka Museveni naamu obutwanga ayise mumwe ono. John Sebana Kizito may be well advanced in years, but he still has his pulse on the country's political developments. The 81-year-old former presidential candidate and Kampala mayor says President Museveni should hand over power at the end of his term. Kuna kunte yandi etsimbio. Nemukaga teni etsimbio. Nembili kumu teyandi etsimbio. Kwikaba wewa yenteno wedimu abantu banji. Awene mtayinzo okubine kutinga kuibi. Sebana was a strong critic of President Museveni's government in his heyday. The passage of time hasn't changed him much.
He expressed pessimism about the achievement of President Museveni's plan of turning Uganda into a middle-income country in the next 5 years. President ye what the target ya grunyo omulimu gwalina okukola munene nnyo okufuula Uganda middle income country kubanga tetulina The seasoned politician, who was twice elected as mayor of Kampala, offered some advice for the current leaders at City Hall. balwe kubanga abo bagamba ti njovu ebbiri bwe zirwana buti bwe bukwatibwako balwe kukikola ekyo naye bonna bagambe nti kiki kyetukola ekiyinza okutwala ensi mu maaso naddala ekibuga. bwe mpulira ebintu bino abasajja baasomesa abavubuka ku ssente zaabwe ne bakola buli kimu okugjako Museveni bano nga bamagwayo abakuba ggolo ba Paul Siga ne beekuba ggolo bano kati kyovula abaga nti ebisajja birina okufa wano mu Uganda okutera bina byafuze birina okufa wano birina okufa biveewo ebyaviirako omusajja ono sebana okufa bakafumbe mukasa bannasante gesebagala wadde balina ebizibu byabwe bano abavuka mwe basajja abamu mulina okufa kubanga ne bwe tunaabavuma era mujja sigala nga temugenda tereza muli basiru oyo omusajja gumulagomba Sebana Kizito Mugenzi yagula fuuti 105 opposite ne Rubaga division ku Kabakanjagala ku kikuba ekidda ku Central University nga bagenda okuzimba DP headquarters ku sente ze ezembaata zante zizimba nga wadde toilet bavuma omusajja Kyagulanyi mu myaka 3 n'ekitundu akoze buli kyale mu 2 gomumanyira mulese Museveni abyaka emyaka 40 na Uganda emyaka 60 atutte buli kimu bakizimbye Rwanda nga nfundikira video eno kano mukasalemu banyabo ne basebwa ekira kyamutamanyi kikino nga embaga yo likyengogedde mu reflecting ku Robert Kyagulanyi Center nga musasira Robert Kyagulanyi Center mutalwanyisa Museveni yekka alwanyisa gavumenti yes biri Robert Kyagulanyi Center alwanyisa gavumenti biri naawe ali comrade tolwanyisa Museveni yekka wabula olwanyisa ne Pirato jukira eno Uganda y'ennimiro ya Rwanda jejja buli kyakulya ekiyimirizawo eggwanga lya Uganda genda weetegereza okukakasa kino ttiimu yonna kati ekuuma Museveni bonna ba PRF wonna ntubanye ntarahamwe bonna balinga ebapima ku lwayo bonna bantarahamwe yakyusa dda ttiimu kubanga balina okuprotecting ennimiro katulwanyisa gavumenti ezi Uganda nnimiro ya Rwanda intelligence ya DMI ekolaga ne CMI ne operatinga batambule tulwanyisa gavumenti ezi politically economically socially yensonga lwaki buli munyarwanda yika mu ggwanga. There is no way in a serious government whereby someone can fetch your citizens from your country to other country without even talking or without saying anything.
tewali bw'osobola bino ebintu byetoga mu mulya bulungi mubitegeere bwe mutabitegeera ffe ekitajja kutuluma mwayi bw'oyogera ekintu ekikuva ku mutima tolumwa nnyo ng'ekintu ekikusigadde ku mutima era bw'oyogera ekikuli ku mutima omutima aterusi gukutoolokokako bwe tubaga ebintu bino mubitegeere bw'oba tobitegedde ekinakutukako ng'obudde bugenze kijja kukuluma nnyo ng'ate ffe tekikyatuluma kuba tukijje ku mutima tulwana ensezi badikiteeta aba kubanga Uganda nnimiro ya Rwanda kyovola de covid sente zonna bazibbanga ne bazitwalira okuddukanya gavumenti zaabwe passport za Uganda abanyarwanda bonna bali mu diaspora bonna balina passport za Uganda sente za Uganda zonna ziri mmanya g'abanyarwanda bambega bannayuganda abanyarwanda abatulugunya bannayuganda abanyarwanda baki kubanga temukimwe temwagala kitegeera kati nkibagambye musaasire Kyagulanyi mumusabire nnyo musabire eggwanga lyammwe bw'omunaagaana okusituka nze tekijja kunnuma kigenda kuluma mmwe nga musigadde enfuuzi For God and my country video where tusikale ku Sunday sabiri ezakawungeze Bulange Mmengo mayiganzija video wedde tusikane ku Sunday sawa 2 ezakawungeze mukama abankumire weraba